Olunaku lubeera lwa mukaaga essaawa zibeera 9 omanya bumanya nti pulogulamu Ekitiibwa Kya Buganda yebeeyingiddewo nga n'omumanyuzi nga bulijjo nsigala nze Jjunju Sadat. Teweerabira omwezi guno tuli mu kujjukira nga bwe giweze emyaka 55 bukyanga Buganda tufuna obwetwaze. Bwe twogera ku independence oba obwetwaze tutwaliramu ebintu bingi nnyo. Emabegako 1962 1961 ebintu bingi byaliwo. Tutunulira ebyenjigiriza, tutunulira ebyenfuna, tutunulira ebyamakolero n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tubuuza olwaleero mu myaka 55 tutuuseewa, tutambula tudda mu maaso oba tudda mabega. Olwaleero ndi ne mukadde wange Hajji Nadduli Minisita mulamba wano mu Uganda agenda tuyisiza mu biki ebyaliwo oba oliawo tumanye naki kituyinza okuzzaako okutwala Uganda mu maaso. Tovaawo byonna katubiyige. Eri abo b'okolerera nga bannayuganda abadde balina okumanya obuvu n'obudde bw'eggwanga lyaffe okutuusa ku bwetwaze bwalyo. Weewaawo tujjidde ku mukulembeze ayali ku mutindo ogusembayo waggulu nga ye Ssekabaka II, naye nga obukulembeze bwaffe obufuzi bw'amatwale bwatandikira ku Ssekabaka Mwanga mu mwaka gw'1894 ne buyingira ku Chwa mu mwaka gw'1999 era bwatu n'awangangusibwa ne bawagenda e Cecilus ne Kabaleega. Mungu n'amugerera n'ayakisizaayo omukono ne bazza enjolo oluvannyuma nga wayise ekiseera kubanga yafa mu mwaka gwa 2003. Daudi Chwa n'ateekinga obuva nga wa myaka 3 kubanga bamuzaala mu 1996 n'atuula ku Nnamulondo mu 1999. Kale Ekitiibwa Saapolo Kaggwa n'akola omulimu mulungi nnyo ogw'okulera Kabaka omuto n'okumuteekerateekera ssemateeka akyatambula ne kati ow'eddagaano ey'olwenda. Kakati nga ebyo bikyali awo wakati awo bakabaka bazze bafiira myaka 4 tegaluwa. Chwa yafa wa 45 ne Muteesa naye bw'ata 45. Ono omuzzukulu yakyawangaddeko okufaanana ate ku basemakookiro bali ne Kagulu Tebukywereke abaddako ebbali ate ne babazza nga tebannaba kufa nga bw'olaba Her Majesty the Queen ng'akubye 9+ bombi ne babeera bakadde ye ne mutabani we anaasikira obwakabaka. Kaakati nno Muteesa bwe yajjira mu budde bwa Kanaayo Kyani era yakuzibwa muzungu era yakulira mu maka mazungu era yakuzibwa Captain Owen era yatendekebwa bulungi mu ttendekero eritendeka ba Grenadier Guards nga buwandiise ba PGP. Yes, ekuuma Queen era eyo gye yafunira obwa captain oluvannyuma lw'okuba Sabbaawa amasasi 12 mu kituli kimu enyo n'aba nga ettendekero eryo Magdalene College alizizza engulu okumala emyaka nga 2 nga teriwangulangako ku ngabo ng'ezo eza Sabbaawa. Era yali wano nga yeenyumiriza tiyakkiriza teeka entengo ku mutwe nze nkubeko entengo yokka nga gwese 10 naye gwe olenoga nti bwerikkako wansi weekyenyi nti we olikuwa maligiyo ng'oba ogenze nti naye nga ekyo ng'asobola okukikola. Kaakati yalya obwakabaka n'atula ku Nnamulondo ng'amaze okuweza emyaka 18 ajjukira yazaalibwa mu mwaka gwa 1924 akwasibwa Entebbe era yali akyagenda mu maaso n'emisomo gye
naye nga tannabakobera settled naye ngera abazungu bebapipirapipira newajja wazuukawo omulimu ogwokutugatta mu East Africa ng'ogwo ogwaliwo mu Rhodesia ne Nyasaland kaakati Malawi ne Zambia asuubira kaakati embeera eyo bweyimuka Kaggwa yagiwamu mu mutwe nga Katikkiro Saapulo Kaggwa kubanga ono yali tannaba kukakata nga alwanagana ne gavana mu budde obwo nga alwanagana ne Her Majesty the Queen agati endagaano gye twakola yakutukuuma oba musazeewo kututwala eri mutuddiza obukuumi bwe twabawa ffe tugende eno ffe nnyini naye nga tetugendedde mu nkwawa zammwe yes kane muteeseganya ezaali awo ne balabanga y'omu ku bakatikkiro ku lukalu lwa Afirika omuddugavu afaanana n'abazungu mu kutegeera era atali mwangu wa kunyoola mukono era bakyakakanyalidde ku kintu ekyo olw'okubanga ennyonyi zaali ntono mu budde obwo kwe kulinnya eggaali y'omukka agende e Mombasa alinnye emmeeri agende e Bungereza mu mwaka gwa 1927 ati kyemudigamba nti tulina bimongwamongwa byabakulembeze ekintu akitegeera ate akugamba kirala asooka kulowooza lubuto lwewe lunaabeera nalokazaako second or third naloka lowooza ku ggwanga kale n'Abangereza kwe kumuwa akatwa e Nairobi gye yafiira buno obutwa bwolaba si bupya bwawo bwadda buzze butambula in phases ne bamuzza ne balonda akatikkiro mulala naye bagenda okukisisinkagana nga entendeka y'abakulembeze abalyanga obukulembeze yali akika kya waggulu avaako naddako nga bafaanagana ono yayombanga okuva Entebbe najja atuuka Emmengo sinza kuwaayo se ya mwana ne bagamba owange n'oli twamuvunaana bwereere bonna be baki bonna be bamu kale nno otunuulira embeera eyo bw'otunuulira mukadde ako Muteesa akyali muvubuka kaakati wawulirako Katikkiro waffe gwe baakuba ekyasi e Namirembe 24 so mukadde waffe omugenzi Mulindwa Muwonge yakikozesanga nnyo nti nga ag'omu nkuubo ge agatali matongole naga nti osanga baali bakirowooza nga ye alinga ayeewaddeyo eri gavana ti bw'anaali obwakatikkiro ayinza okukkiriza East African Federation to take over kandi kyekyavaako akasambulabwa oba kyali kituufu oba tekyali kituufu musajja wa Katonda naalugenderamu naye mu ebyo ebyayitiŋŋana abazungu ne bagamba nti Abaganda bakuze kubanga mu kifo ky'okuleeta olutalo olunatugumbula abantu abangi jawoono era ensonga lwaki nti mwamereka okuva mu mwaka gw'1778 nga beekutudde ku Bangereza tebakkirizanga nkoko ene presidential dictator aveemu okuti bamukolako bukozi assassination it stops from there kakati nno awo bagenda okuleeta bakatikkira abalala mwabo gwe tujjukira ayali mu kasasambulabwa ye Paulo kakati Ekitiibwa oyo Katikkiro gwe bajja Kabaka mu ngalo kakati bwe bamujja mu ngalo naye yalinga musajja munywevu Cohen ng'ateeka Kabaka ku mulumyo wa myaka 29 bwaga nti bw'asukkako awo n'akaakaala Kasooli ajja kuva mu byakasooli afuuka emberenge
etegayika kyebagamba nti kano tumamuleko ngaobudde bukyagera ki bukyali noga nti olina okuba oyagala otayagala olina okussa ku ndagaano omukono esaawo East African Federation. Olaba kabaka bwafiirira amawanga 3. Everybody knew. Yes, aziza amawanga gana 3 ogafa obiitika mu kisawo kimu gye gataakulira ye Uganda, Kenya, Tanganyika n'akatundu ka Zanzibar. Mufuna dwaki amawanga amalala gonna agaali mu Uganda go tegayimirirawo ne gagamba nti if it is like that the East African Federation yebeerewo, kubanga tegalina bwannannyini ku ndagaano ya Lwenda, tegalina bwannannyini ku ndagaano ya 1894 erangirira protection over Buganda. Abo baali basaabaze mu kibaasi, bw'obeera mu baasi kitegeeza nti oli muvuzi. Kale baali bapasenja mu ndagaano za Buganda, Buganda ze yakola ne Bungereza. N'olwekyo nga The Guardian Ssaabasajja Kabaka Muteesa n'olukiiko lwe ne Katikkiro we ne gavumenti ye mu buli kyonna kye twakkaanyanga ne tukisalawo ne kikola nga gali gagoberera. Ofuna bulungi. Kaakati yebadde phenomena buli mukulembeza ajja ne kitufuukira ekyambika ky'okubeera abafugibwa mu zi gavumenti z'abaddu gavumanafu abazze oluvannyuma lw'okubanunula okubajja mu bazungu. Ffe be twabanunula okubajja mu bazungu, ffe be baavumbiika olubuto lwawe. Kale njagala nkubuulire bwebuuze nti ogamba nti Mengo Court gavumenti ya Buganda yazimba kizimbe kyakupangisa kyalina omulimu gwakyo ng'era Buganda High Court weeri yaddawa baagimira. Olwaleero Buganda eyina ekibuga Mengo municipality byajja 2 nga birongo, Kampala municipality ne Mengo municipality. Mengo yeeruwa bakubuulira Luboga tewakyali yaddawa. Obwo ebyaba mu bunyage ne katukyali banyage era tuli mu buwambe naye olunaku otuufu Katonda agenda kulukeesa ate biddeyo nga bwe byali. Weewaawo ebigambo bya Hajji obiwulidde, anyumya emboozi neggumira, naye nga tetunakweyongerayo mu mboozi eyo. Nzikiriza soke tuwumulemuko tukole ku nsimbi n'oluvannyuma tukomewo tovaawo.